Nsiibye mukyala tulaba n'abatuwuliriza. Tuli bakozi wano ku kampani ya Budalo esangibwa e Riyadh mu Saudi Arabia, naye nga Uganda twayitira ku Makuro esangibwa e Lungujja. Tusaba ku buyambi. Tumaze wano ebbanga lya myezi 6 nga tetukola. Batukumidde mu kifo kino, batuteekako omusango gw'escape gwe tutazza oluvannyuma lw'okuva bababoosi baffe. Batuteekako omusango gw'escape naye tetusasulwa, basala emisaala gyaffe tetusasulwa, tetulina yadde wano Nsaba Katonda asaasire basisita baffe abo bafune justice, naye nga kyennaku nnyo kyennaku ddala Kadema munnaffe agudde eddalu mu kiyumba ky'Omuwarabu. Jjukira nti ebiyumba by'Abawarabu ebimu bibeeramu amajini, bibeeramu emizimu, bibeeramu ebyawongo, bibeeramu ebintuntu eby'enjawulo. Ate kati n'osangibwa nga tugeze obadde toli musabi ng'omutwe gumunafu, weesanga bikutte oba nga bikukinyiza kuteeka n'embeera z'Abawarabu boogera baboggoka, enjogera gye boogera, embogola gye babogola si ya buvunaanyizibwa, baboggoka boogera bubi n'omaliriza ng'oli traumatized physically, mentally n'ebirala. Ngenda kubeera nga nkulaga vidiyo maaso awo, naye nga kansooke nkulaga vidiyo eno eri mwenna ba house managers abakomo after Ramadan, mwenna abaana ba team after Ramadan. So kola vidiyo eno n'obwegendereza ate ofunemu ekyokuyiga. Nenga mwasuze mutya mwasibye mutya mwenna balungi abampuliriza Ocean Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteka video empya. Nyongera bakubiriza mwenna abaana abakomo after Ramadan mujje mubukenga obudde bukyali. Nga tonaba video gye ngenda kuterawo musoke mujje mubukenga obudde bukyali. Nyongera bajjukisa ku airport teri bus teri boda teri taxi. So mujje mubukenga obudde bukyali nga discount ekyaliko nga tenaggwako. Ennaku wasigaddeyo ntono Ramadan okuggwako. So mukozese chance eno mujje booking ng'obudde bukyali. Namba yaffe ku screen 0704440458. Jangu kwa WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemera kuba tetugoba ssente. Naye wenna akomawo ne ssente zo jangu ssente tuzikyusa, twesige tukutambuze, ssente tebazitemanga we bazitema ku airport. So toweralekera kujja na ssente zo, weesige gye na airport pickup tojja kujjusa. Tuba ne free wifi, tuba n'ebyokulya. Munesige ne family zammwe balamuze airport babalabe nga mulandinga ku bwereere. Kasooke tubatwaleko mweno video eri erabula mwenna bankuba kyeyo abakomo after Ramadan. Mubuna obwegendereza, mwegendereze baddiya, mwegendereze. Abagenda after Ramadan ng'okimanyi contract ye gwaka after Ramadan omwezi egiddako nga mwotambulira. Mukwano gwange Ramadan eno batera okugaba ku birabo, wabula wuliriza bulungi, nina omwana yansindikidde ebintu naye ekyamutuuseeko saagala kikutuukeko. Wuliriza, bw'oba ng'okimanyi nti oddeyo Ramadan eno oluggwa bwete ng'odde ewaka, beera mwegendereza nnyo n'ebirabo bye bakuwa. Eno batera ogaba bwadiya, si bonna eri abalungi, wabula mukama wo nakugamba omubi oba omumanyi kuva mu ntandikwa. Omanyi kyasobola okukola ne kyatasobola kukola. Bano abantu at last yeefuula. Kyova nze nakugamba Omuwarabu ne bw'aba akwagala atya tomwesiga 10 ku kinnaakyo. Omwana no bamuwadde ka package ng'era ebya bulijjo, nga mulimu buli byakwewunda, engoye, mwabaddemu engoye, essaawa, necklace, buli kimu kyakwewunda. Family namba yeeteeseza ne bagula ebintu ebyo, buli omu najja ne yeefuula nti ali muwaadiya. Mujjuke batera bituwa nnyo nga Ramadhan natera okuggwaka oba ku Ramadhan kwennyini ku Yidi ne batuwa. Ono gye batandikirawo bimuwa. Bamikwano, omwana n'omutima gwesika munagamba basanyuse eki? Nga n'okuddayo kwa mpaka basanyuse eki? Omwana ng'akwata ebintu nga bamuwadde teyabisimulako ezibe sweet ezaalimu teyazirya, ne ssente ezaalimu teyakwatako. Ng'abikwata ng'afuna kaveera nga byonna bituuzaamu ng'abisiba. Ng'akwata abiteeka ku luggi, ku nkondo y'oluggi ekinyolo, ng'abiteekako bw'ati munda eri nga bibeera eri nga birengejja. Bamikwano olwamaze nga bamuyita nga bamufulumya luumu nga bamugamba balina kye banoonya ekibuze. Nga banoonya ebintu nga balina kye balaba mu bintu bye, nga tebasuubira nti akaveera kali ku luggi mwe muli ebintu. Ababuuza kibiki bye munoonya mu bintu byange, nga bamugamba kye banoonya. Nga ye necklace gye bamuwa, earrings zaako n'empeta yaako. Nga bagamba bifaanana bitya, nga abijjukira nti bye biri bye bamuwera mu kaveera, ng'agamba sinnabiraba nga bafuluma.
gwe bafulumanga akwata enguguye gye baamuweeye yakaveera gye yasibira awamu nga tannabyamba tannabikozesa ndowooza bali bamanyi bagenda bisanga muli beekwasa nti yabbye oba mubbi ng'akwata akaveera ako ng'agenda akatuuza ku dayiningi y'omu kiyungu yagambye mu kiyungu mbaddemu ka dayiningi ng'akwata ekiveera ng'akituuza ku tebo bajja bino biki okusumulula nga bye birabo bye baawa omwana nga talina kye yakwatako yadde n'eki ne bamugamba bino biki byebibyo nga mwe muli nenekeresi ze babadde banoonya n'abagamba saagala shukurani saagala ne beegiraawo ne bamugiragira ate kiki fe tubadde tukebebe naye nga nekeresi ze bamugambye ze banoonya zezo zennyini ze baamuwa negunde byonna nga zezo ze baamuwa naye nga bali mu kwekaza abizzeeyo badde mu buto bakyekinge oyo gwe bayita omuwalabu abaana baddeyo after Ramadhan mubeere beegendereza nnyo ebintu byammwe mu bicekinge mu birookinge sinakindi lindo opaakinga lunaku lw'otambula omuwalabu muzibu nga yagadde kukusibako kintu ajja kikusibako kansubire nti mwena abaana abakomawo after Ramadan mufunyemu ekyokuyiga abanaye mubeere beegendereza mwegendereza bawalabu si buli muwalabu akusekera nti ddala kituufu aseka ku mutima aba aseka kungulu si buli muwalabu akuwa kyakwadde oba akwadde ekirabo nti ddala kituufu abeera akikuwadde abasinga beekyusa ku ssaawa esembayo beekyusiza ddala oluusi ne beeyakuwa byonna n'abikuggyako ate oluusi nga kwotadde n'okusonsekamu ebintu bye baagala okubbisa batere bakusibire ku airport oba batere bakuguleko emisango egitategereka so mubeere beegendereza kino oba nkiyite nti oba kiyite tolunkana nnyo na bintu bye bakuwadde oba bintu bya muwalabu bw'obeera ng'owulira omutima guganye bibalekere okomewo nga bawajja okusinga osigaza emirembe ojja kugula ebintu e Uganda ate ku miwendo egya wansi ng'ate ebintu birungi oba mukitegeera baddiya naye nga katoyongereyo alabe sisita yafone yagudde eddalu bambi okimanyi nti nno ennaku zino abaana beeyongedde okutabuka obwongo mu biyumba abaana bagwa eddalu ye buli lunaku olukya atufunayo abalalu naye ng'ojjako bibina eno nti bandoga simala bansindikira amayembe ndikandoga you people guno omulimu gusobola okusuula eddalu buuza gutya guno omulimu kisiraani naawe nze togunnyongera ekisookera ddala guno omulimu tukolera abantu abalalu tukolera famire abalalu naye ate baba abalalu ne bakufuula gwe omulalu of which olina okubeera kye baagala kati otaba mugezi nnyo bakulookingiraawo n'ogwa eddalu ekyokubiri tukola under pressure kukolerako pressure oli muntu omu kino kiri stress z'ewaka depression nga lwaki togwa eddalu zimulimu ngamba hadde togwa eddalu neneekunako nga ndabanga agwa eddalu nga ndabanga ayitako naye nga atogeza naye bambi Mukama Katonda tusaba akuwonye alimayina kuba nange obujulizi bwe nnyina ku ssimu yange Rwama bwe yasoose okunsendekera ng'atankula olutalo ng'amanyi nagudi ebimu asobola obidiliitinga n'abikwata n'abimpa n'agamba singa bidiliitinga ewange at least jasi bw'ogenda bisigaza nagudi tosobola wangula lama east west tosobola wangula lama kuba ne bwe kidda mu bizinesi gye mwali mutwalaganya ababiri tosobola wangula lama naye nze nga wemanyi ekitiibwa ky'omukyala baneka mbabulira abasajja tebaswala abakazi ffe tuswala tosobola wangula lama kuba lama agenda kukuba kuleke ku ttaka mukyo n'ensaba bw'oba oyina amagezi olutalo mu 10 wano era nze Deshi mbadde nsaba wandibadde Rwama tomuzza ku live eno oba ntegeerekese bulungi kuba kuno omusango n'ow'amalibwa asobola okugusala Deshi tubeera n'abantu nga kyaliwo oli n'oyambala olugoye lwa kyaliwo okitegeera nga tosoose namugamba mubeera wamu ogamba bundi taliwo kuba nagudi alina byabadde akozesa ebya Rwama ne Rwama alina bye yakozesa ebya nagudi ate nagudi mu butabeerawo n'abirekera Rwama lwaki teyabirekera omulala ebintu ebimu tube bantu bakulu ebyo wabeeranga mu nnyumba ne weeyambula nze kati Deshi leka nkuweeyo ekizampa eryemu nze maze weeks 2 nga ndi ggulu ndi ne Rwama gwe mulundi gwange ogusoose okulaba Rwama yadde nga tuli ba mukwano nnyo
tebakulimba nti osobola wano buli muntu ali ku live eno kuliko abantu basobola okugamba buli muntu eyali asisinkanyeko Rama n'amusisinkanako liiso ku liiso Rama tasobola vaamu bigambo 5 dashobola osisinkanyeko ku Rama kituufu Rama tasobola vaamu bigambo 5 tayogera ate nga Nendagudi yavaayo naawe obujulizi ku interview gye yakola ne Alan Cruz nti bw'avaayo n'abwayiriza Rama ekigambo ti alina kyeyamukola ekijja aba alimba interview gyeri. ate n'ekirala jase nze nina ka point kamu kokka dropping it down wano we baamusiba Dubai buli muntu yali yamukooye nga yamukuba Rama naye Rama yayimirirawo mazima ddala era Rama yayimirira ng'ensi yonna emuvudde ne bamuvuma ebivumo nga 108 naye nga waali era twali wano ku live ya Deshi nzijukira bulungi okitegeera naye kati baba batandise okwekubawo ebiti bitebinyuma. It's not good. Binyuma ate nga nze nkubuulira bino Panther nga seekubidde side ku bye nnina mu inbox nga nze bye mmanyi Nagudi tosobola wangula Rama ate bebyo bwesaza musimanyi nze seswala musimanyi nze newaddeyo nswalire kampani yange mukwano ebyo tebikola kuba ndi bosi wo teri amumanyi gw'olinkoko njeru tiwooyita buli muntu akumanyi gw'oswala tosobola wangula Rama oli mwana mulenzi eri ennyumba yali yiyo ng'okoleramu buli kasasiro gw'oyagala nga teri yakuba ku mukono byonna wabikola obimanyi tolowooza nti oyo omwana musiru yakulaba ng'oyawukana n'abantu bangi nga naye akumanyi ssaawa yonna ogenda Rama please and please Rama oli kyali wange mbadde nsaba zino ensonga tuzikomye jasi sigenda kuvuma embeera eyabadde bweti bwe nava Dubai Nagudi baali mu kkomera ne bbaawe ne bakama baffe abamu kakati mu mbeera gye nalimu nga womanyi nti social media ye olina okwetegeka ekiba kizze nenkwata ebikateni balista timo aiswe yabaali bakutte kateni ezo nga bazisudde era byali bikateni ngenda bibalaga nembikwata ningamba ngenda biteeka emabega w'ennyumba nimba abantu nti ndi Dubai newabaawo nebividiyo bye nalikodinga era mbwe mwalabanga nti nga abantu bansabula bagamba oli Dubai mbuzeebuze nvaawo ngende eggulu jasi pulogulamu wali ogimanyi donyasiya bwembanga nakola ensobi nga natwala ekintu kye kuba nange yali akozesezza ku byange yandize mu kabokisi naŋŋamba Rama ndabye mu nnyumba yo ng'olinamu kateni zange naye si kirungi oba sekyo zizze ndi muntu mpuliriza kuba bingi byabadde nga jja nkola n'ensirika ekisinza okummalamu amaanyi n'okunnafuwaza kwe kukwata mukazi wange genda olabe captioni nassaamu ne Nazaala n'atandika obbavuma mu kakaziko kagumba okakasa Rama asi yakoze ekyeki Lama leka waliwo n'abantu kye batamanyi nti Rama wali oyombyeko ne Nagudi n'akufulumya n'ewabweru naye ate tewasobola kujja wano ku social media n'obyogera Nagudi oli muntu mubi Nagudi oli muntu mubi wange Nagudi lwaki ovumye famire ya munne yakuyamba mukazi w'omugumba mbusimanyanga mbu oli munaku nnyo oba otya ebintu byange mbu nobitwalira kali kakazika akagumba genda olabe kaogedde ddala yenzijeeko neŋŋamba kale envuma kati era mukazi wange abindaze nagamba ate Doniasi yanvumira ki wallahi omukazi yabindaze neŋŋamba nvumira ki kankulage wano omukazi ng'abi labayo nze Panther leka gamba ebigambo bino oyo omwana oyo Rama omulaba asirika Rama yali ayombyeko ne Nagudi ne bamusibira n'ewabweru okiwulira naye nga Nagudi shafa ayagala Rama atuvume olw'okuba ffe tuyina bato ne Nagudi wano ku TikTok Rama n'amugamba sobola wala na Jasi ne Big Voice Jasi mukwano gwange kuva dda olw'okuba muyombye babiri nze sigenda kulyamu Jasi lukwe muddemu muvume era ng'abantu wano babuuza ku social media naye Nagudi abavuma atyo batuusa ku ekyo nga Rama babeera mu nnyumba emu ne Nagudi Rama tasobola gamba ku Nagudi nti nno Nagudi ekintu ky'okola kibi naye nga nze Rama mu inbox twogera ate nga nze nsobola otegeera Rama naye nantegeera era bwe yajja nanyinyonyola naŋŋamba naye Jasi muli mu lutalo ne Nagudi abavuma Big Voice naye nze jakusisobola balya mukwe Laba Panther laba omuntu abanja soma caption eyo
njagala onyambe bulaka ndi mubi neesoma That's why you will never have peace in this world, nor have a baby. Really, ngabisindikira mukazi wo. Caption ne wansi n'ateekayo mbu mukazi w'omugumba tazaala. Bannange Ng'abanja Kateni osusse bannange baavuma Rwama kulwa Asiya wano ne bamuvuma musajja wa n'ava ne kulayivu. Nga Asiya asibiddwa ng'ensi yonna emuvuddemu omwana ne tujja wano ne Mukama okwogera ekyama ekikwata ku donasi yatenga teyakikola Rwama teyakikola n'abeera ku sayidi ye nakano pampale kankajjukiza abantu. Ensi yonna yonna ng'evuddemu Nagudi, ensi yonna ng'ekyaye Nagudi, ye nga bw'agamba mu ensi yonna ng'evuddemu Rwama. Rwama teri yali amuvuddemu kubanga Rwama ogenda okukola mu kampani y'abannagudi gy'alimu. Rwama kampani ye yamutikka n'emutwala e Makka era n'emala n'emukumyawo ku kampani y'abannagudi. Takeerangako nti alemereddwa. Ate era Rwama yali tagenda na bakolera. Naye bwe tuba baakutuuka yeyo yonna tujja tuuka. Jase kati mbadde ngamba we Justin Rwama yeesalirewo nga yo ekimuli ku mutima because this is too bad okwata family omuntu eyakuyimirirawo mu bwantogo bwe bati ng'abantu bonna bakusuddewo ku tayimu eyo noddira family yo nogidraginga mu bino bye muyomba bino okitegeera Nagudi Justin leka Rwama yeesalirewo kyonna ekibaayo nze mbadde simanyi mbw ate atuuse ne ku leva erumba maama wa Rwama ne mukazi ne mukyala we nno muleke yeesalirewo Rwama bw'aba agenda mu maaso mumuleke bannaye Nagudi tawolezeekekaka naye Rwama weesalirewo buli mutoyagala okukola naye panfa oli mukozi wa violence mu ngeri emu oba endala jasi mukozi wa violence naye buli muntu gw'obeera naye gwe n'oba mubi ku sayidi bannange jeshi nteekaako mu kinene nkulaga ensonga zino we zivudde siganye ndi mubi nze nzikiriza ensobi njirina era sinnagyegaana naye laba nze ekinjigyeko era kye neewuunyiza njagala olabe eno ye caption eyabizadde nze sandiri yakitinze panta njagala osoma ebintu ebyo oba osobola gwe wansinga osoma ku luzungu njagala osoma ebintu ebyo eyo caption yawa buliro ono simanyi sitanti wa alien mbujasi byotamanyi buuza gwe matako gambizi si gwe nsinga okumanya Rwama owulidde wummuza ekimwa kyo kyoyita ekimwa ky'embizi kyoyita ogumwa wummuza kubanze byenjogerako nabikadde nnyo gwoli wano yassaamirira kano koolabye mu batabuse naye nga tomanyi kibadde mabega kati eyo caption ye yavuddeko muchovola bakakaziko kagumba ayombera kateni zilize walaga mu background atezo kateni mbanyo kankulage caption kateni obukateni ne zikuvumya omuntu eyakuyamba kateni oyo omwana lama ku bintu byasirikidde ku Nagudi n'entalo zabadde nga yagala omutunuzanga mu ng'agaana ngaweza mbonze nakusembeza wano ku Dubai bombo kilati akakatanda lama kabadde asulamu si yabadde akesasulira bosi wa lama yabadde akasasula lwaki tewamugamba bosi wo watuka okusasulira wobeera oba olemeddwa paafa oba olemeddwa nga bosi wakwetaaga nakugamba nti nze bwekuba kusula nakulya nze wendi kirabanga kuno ku TikTok omuntu yesimukazi oswala yesi violence tumukola naye tubako we tukola kati ofuuse kiwemmene ku buli muntu akuyisaamu amaaso buli muntu akulaba nga otategeera gwe buli muntu n'oyomba naye biyigijja omuvumye bandi bonna bokolaganyeko nabe ng'owakula otya bane violence tumukole naye twerekeremu ak'obuntu kateni obukateni ne zikuyombya omuntu eyakubeererawo mu mbeera embi kati nno lama ayina empale lama nti oyina empale za Nagudi eziri mu bbi zirina naga anti big voice ojjukira yandabula naŋŋamba Rwama oyo omukazi Nagudi ebyo byobadde onywanga shisha n'akukuba n'okola ebitategeerekeka bannange Rwama nsindikiraako ndabeko bannange kino kikamba muli mubbi ne wakati zaaguba nze byobadde ng'onywa shisha n'ofuluuta n'okola ebitategeerekeka ssaawa yonna oyokeza mukwano wandifumye abalala kati Rwama weesalirewo ati kati Black Panther omanyi lwaki nakwata nnikaze nalaba ng'avumye Bigijjo buli omu amubeereddewo ng'amuvumye ate nga nange yannyiza dda neŋŋamba nange kambeeyo kyentereka inike esinga mmanyidde kyennajjayo era kati nnikaze nzirina ne bikatteni bye ŋŋenda bibalaga zo nnika nga tazibanja kuba nazo zaali teziwera zo nga tazoogerako lwaki abanja kateni
nga nennika kyokka nno ekisinga okunyumira buli gyagamba mukazi musiraamu era bo ng'avuma nnyo wano abantu mbugwe atambula nebbi mu kabina kumbe naawe owuwa atambulira lwama empale ziri mu bbi jangu mu inbox yange waliwo twayogerera ebintu bya gabuzi njikuwe kankotereko ayinze sirabangako kati abaana babesiga nzolaba mbadde nerama eggulu naye era nga simwesiga 100 ku kinne waakyo era tennesiganga jasi kuba sirika badakundaga mpaleze ye yandaganga nika nga binika bintonyera ekiro mu katanda nga bannangerama yesalirewo nagudi bwagamba musole nagudi wetonde abaana bange tebaliwo bagenze kusoma mbannyonnyole kale si kirungi mukyala naye ate ayiseewo okwo kubanza esupportinga kuvuma mukazi naye nagudi oyiseewo ekirala nakino kankibagambe nagudi alimu embeera z'abawalabu ez'okuyitira mu mpale nze nali mbiraba bawalabu be bambula empale nga balina bbi bannange abasungu okimanyi paka tokirabangako we nali kudde olubuto lwali oba lwakuba abasiraamu tebakozesa tipi nga bbi kyava asigala mu mpale ye anaaba nalowooza atukudde naye nga bbi asigaddemu naye mbwe kateni obukateni z'osobola n'okugula wali eri navumiramu mukazi wange olwakateni n'ovuma mukazi wa rama n'ovuma maama wa rama olwakateni obukateni ku birungi kwegamba ebirungi bya rama obyerabidde olwakateni Black Panther nga nayiwawo mubiri ojjukira naawe wano nga bannange nga wayiwawo mubiri n'onkwasa n'ennaku n'enzijja nebulwamakirira ekituufu yali akimanyi mbu nagudi ali mu nsobi naye nga bwezalama eno n'omubuuza gamba jasa ekituufu donasi yakyakoze kibi naye bambi ku intaneti tumuleke nze nali ngenda nakola ne vidiyo lama naŋŋamba koma kweyo togikwata nnyo buleeki nagudi weetondere lwamasi omanyi nze nkuba kasavu kanyama nawe lama kookirabe nze naggambirawo tosobola nagudi n'olunaku bosi wolwe yakugamba mbu kakupangirisize simanya katanda obeere kugundiza nagudi ojjukira ekigambo kye nnakugamba nekugamba lama togenda sobola bbeera na nagudi n'olunaku lwe yajjanga nanywera shisha ku mutwe gwo jjukira shisha afuluuta pansi obimanyi bino bye basika nekigira abanne beebase ajjira ddala awo katanda ka lwama we yeebase n'alyoka asika ekintu nekifuluuta ye lama nakomplaininga ng'amanyi n'okugjako esi olwokuba yo olwawulira empewo bishisha bimukubye enjaga emukubye we yagenda ngeyo mbubaala nanywa n'atamiira era emire maama obadde otya shisha yali amunya newe yali esawudi najja naŋŋamba ne mugamba lwama munaye omuntu woba osula mu nnyumba nga siiyo okakkanako ebyomubireke naye ne mugamba ati mulowooza lwama tansindikidde amala okulaba meseji za mpale bannaye gwerama nze omukazi oyo mubi yatufuiranga shisha ng'afuluuta ekiranywa ku mutwe neweebaka wenna n'ozirabye ebyago bya bigijjo n'amugamba wotyo sishawo at least munywera eri mu ddiro ng'amunywerawo osula jjukira tonywa shisha n'okolola n'oteebaka jjukira bifuluuta wabikunyweramu webeezina we basikina ekiro neŋŋambe no bed space kinze nali njagala navaawo webeezina ekiro we kisikina amazima Asiya ayina emyaka emeka Asiya ayina empisa embi okimanyi yajjamu olubuto ng'alimu abaana naye nga tatidde kuswala ng'omusajja atambula kutonnyatonya wonnaawo naye nga lama yagulongoosa naye nga tasobola kufa nga ye tasobola olubuto lumuluma atambula akutamye omusaayi gulyawo gwonna lama n'agunsindikira nanga ajasiraba ebintu byendi mu kulongoosa omwana omulenzi atalina bwakuyita nakola ekintu ekyo olubuto lwali lukulu we twali kudde nga luvuddeyo Shadia n'abibuusa n'ababuusa nti ali lubuto neyebuzabuza neyeegaana kumbe lwalimu n'alugjamu era yakubiranga jjajjaawe naye lama n'asirika n'atajja byogera wano mu kamera naye gwe wakula otya asobola okuvayo ku kantu akatalina makulu n'okola zi captioni musimanyi waliwo omuntu eyabba ebintu byange nagudi abantu betwadde naye n'okomawo wahanga oba tutte ejaketi yo batutte kinoosirika bwejasinsindikira nze haye enamba nedda gwe lama toteekayo bintu ebyo anti olwedde nabikuwadde kubamanyi oba otanze ngenda bita
asite ekirungi obirabye ngenda zifuna nze ngenda ziragayo gwe ekirungi nazikula naye abasiraamu mumalekandalekompaako labayo gwe abasiraamu musooke mukozesa tipi bwe mumala tipi musembyeyo amazzi naye ekyo kye mwesigulira ku tipi mukwano mwokya sawa yonna otambula nebbi mu mpale ng'olowooza oyina wuzu naye ng'ojjudde ebbi mu mpale omukazi omukulu otambula otya nebbi mu mpale awunyanga ekyonziira wano Lama yatugamba omusajja yakwebakako ng'otamidde shisha nakinoopama ku buliri ebyo byonna obyerabidde byonna nagenda kukwata amasuuka nga galiko bbi agateeke yate Lama mulalujjukira tategeera Lama ebbanga lyonna lyamaze ku intaneti nze ndaba tategeera gwe ddasha olaba Lama ategeera ate ategeera naawe kati nze bino mbyogera lwakuba nti mbasaagala abiteekeyo kulabisa abadde amukubanga obufaananyi ng'ali bwerere yeetalira mu nnyumba bw'ava kunaaba abadde bonna abumukuba nze sirina kye sitamanyi obadde ogamba otya that means alina ebyama bingi ogamba otya president abaana abalenzi Lama akyali mu comment section mbadde njagala muwa message yange Lama kyakoze mutuufu okulwanirira omukazi we but tapostinga bintu bya Nika nkwegayiridde mu mutima mulungi nange ekyo nkyogedde mu kusooka kikola okyogedde society ekitegedde but tobiraga abantu bireke bisigadde olumutuufu kuba avumye omukazi w'omuntu tebamuvuma ebbanja ly'omwenge ligwana mwenge avumye omukyalawo naawe n'omuvuma naye ng'abirina njagala kulaba lwamasira bannagambye inbox mi wali nga twogera ku bintu bya tokwata bintu enamba yange eri ku bbayo eri 07855341 Lama mukwano gwo si bwe kiri wokwata ebintu bino biwa Black Pants oba omuntu omulala n'abiposting we sirina ebibyo ebyani ebibyo nga nkola ki tolira Black Pants wama tobimuwa oyo Black Pants wamma mukyala naye ono nina ebibye tontawana abawo tumaze okusibiri nga tuli gulu ne Lama yadde tubadde nga tubeerawo ne tutuula wali omulabyeko mbu tuli awo tunyumye oba tutudde tuyina emboozi gye tuli naye osobola kwesiga omwana wa TikTok bana ba TikTok yabeera naawe ng'anootinga kyagenda okwogera enkya bamanye manda tumaze nabo anti agambye mbu Lama abeerawo ng'asirisa alinga amawube mwabeerera amawube Lama abeerawo asirise naye ng'anootinga kyagenda okwogera enkya tasobola kusirika nti musiru nti oba talaba nze ndudde n'ababamanya 100% tosobola kunsomesa era ensobi njikola nga ndi ne Lama nga nkimanyi enkyegenda kufuluma Nagudi akolera ivula amagulu Nagudi wetonde Nika tisagala baziposting ebyanika babireke okumanya sirabangako muntu musiru nga Nagudi naye yennyini agambye ku live ye mbulamu oyina empale zange naye mbadde nkusaba Oli team Donias oli team Lama kozesa comment section otubule nenga nebaza munabale video yange to the end nemula bulanga temu skippinzi mikwano ndi msimira sakatonda bya musinga okwagala Ochana Media ko chali subscribe for more updates jana airport pick up nyongera bakubiriza mwenaba nabakomo after Ramadan team after Ramadan ebanga liweddeyo discount natero kugwako mubokenga discount tenagwako mubokenga emwendo gikyali wansi dala munesige mbatamuze ku live stream free wifi tuna nebyokulya atenga tukyusa ne sente teolalikeko maone sente zo tuzikyusa ate nga tezitemeddwako nga bazitema ku airport munesige mbatamuze ku lice munesige ne family zammwe mbalamuze airport babalabe nga mulandinga ku bwereere enamba yaffe ku screen tu inboxing etwogerezeganye tubadde tusobola kulemerwa tetugoba sente junk WhatsApp tuteese ojja ku WhatsApp tuteesa tubadde tusobola kulemererwa enamba yaffe 0704 44 40 58 Balinzi